Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe ekabanda musoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe akaala amatendo nze nkubuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange olunaku olwaleero nkuleetedde amannya g'emyezi mu Luganda. Mu luzungu ekiyitibwa manthi, mu Luganda ekiyitibwa omwezi. N'ennaku gye zimala. Tutandise n'omwezi ogwa January. January mu Luganda ayitibwa Gatonnya, era nga Gatonnya amala ennaku 31. January oba Gatonnya amala ennaku 31. Ne tugenda ku mwezi ogwokubiri ye February. February mu Luganda ayitibwa Mukutulansanja. Mukutulansanja nnono alimu ekyenjawulo nti olumu amala ennaku 28 ate olulala oba olundi n'amala ennaku 29. Naye nga ky'oba olina okumanya nti February oba omwezi ogwokubiri guyitibwa Mukutulansanja. Tugenze ku mwezi ogwokusatu. Omwezi nno ogwokusatu ogwo mu Luganda guyitibwa Mugulansigo, so nga mu luzungu ayitibwa Maachi. Naye nga mu Luganda ng'oggyeko okulowooza gwe abadde akirowooza nti omwezi guyitibwa gwakusatu guyitibwa mu Luganda Mugulansigo. Era nga Mugulansigo yeekulungulula ennaku 31 bwe ddu tuvuddewo. Tugenze ku mwezi ogwokuna oba omuzungu gwayita April oba gwayita April. April mu Luganda ayitibwa akafuumuula mpawu. Ekafuumuula mpawu akulungula ennaku 3 okugenda okuggwako. Tugenze ku mwezi ogwokutaano oba omuzungu gwayita May. May mu Luganda ayitibwa Muzigo. Muzigo akulungula ennaku 31 okugenda okuggwako. Muzigo akulungula ennaku 31 okugenda okuggwako. Ne tuvaawo ne tugenda ku mwezi ogw'omukaaga. Omuzungu gwayita Juni. Juni Omuganda amuyita Ssebo aseka. Oba bw'okyogera ng'okyanguya n'ogamba nti Ssebo aseka. Ssebo aseka nno akulungula ennaku 3 okugenda okuggwako. So nga bwe tugenda ku mwezi ogw'omusanvu oba muyite Julaayi. Julaayi Omuganda ye yagwetuumira Kasambula. Munnange Kasambula akulungula ennaku 31 beddu okugenda okumukuba wali. Bwe tuvaawo ne tugenda ku mwezi ogw'omunaana. Omwezi ogw'omunaana oba muyite August oba Omuganda eyakigandawaza n'amuyita Agusito. Agusito nno si erinnya lyagwo Uganda, wabula erinnya Egganda liyitibwa Muwakanya. Munnange Muwakanya akulungula ennaku 31 okugenda okumunzika wali. Tetuludde ewaabo ne tugenda mu mwezi ogw'omwenda oba muyite September. September mu Luganda ayitibwa Mutunda. Mutunda agenda okuggwako nga tumutambudde ennaku 30. Bwe tugenda ku mwezi ogw'ekkumi oba muyite October. October Omuganda yamutuuma Mukulukusa bitungotungo. Mukulukusa bitungotungo nno atwala ennaku 31 omwezi okuggwako. November oba ogw'e11 Omuganda yamuyita oba yamutuuma Museenene. Museenene atwala ennaku 30 okuggwako. Munnange tuba tuli awo nga tugguse ku December oba omwezi ogw'e12. Omwezi ogw'e12 Omuganda bwe yatuula wansi n'agutuuma Ntenvu. Ntenvu atwala ennaku 31 okuggwako. Egyo gy'emyezi gyaffe mu Luganda. Ebyo n'ebisingako awo obisanga wano ku nsi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno okwekwaffe. Ayi Katonda akuuma Namulondo.